Kaakati omuwala ono Sugar Daddy amulonze ekkubo n'amuwa ku lifuti. Omuwala ono abadde avaggula bintu awo mu China Town. Kati nga ssente za transport ezimuzza ewaka teziwera. Yeegayidde ababooda okumutwala ate siko abasasulire ewaka kubanga obudde bubadde buzibe nga ziri mu ssaawa 2 wabula bagaanye. Buli omu ng'amuyitako buyisa amugamba abawala mwefuula nyinza okutuuka eyo n'oyitirayo buyitizi n'otansasula bonna baganye okumutwala. Kati nga waliwo emmotoka emupaakinze mu maaso ng'emulaba ndowooza buli booda gy'ayimiriza yeegenda buli booda gy'emiriza yeegenda. Omusajja ng'amuteeka mu mmotoka amugamba muwala jangu nkutwaleko. Omuwala nga naye akkiriza. Babadde bagenda batuuka mu kkubo nga banatera n'okutuuka ewabe w'omuwala gy'abeera. Omusajja amugiddeyo emmundu n'amugamba kati gulina okuggweera mu mmotoka oba ssekyo ngenda kukuba essasi mu katwe nkaabye. Kakati wuliriza. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno okusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Bannanga abaana ab'obuwala cheap things are always expensive. Ate naddala ebintu eby'obwereere bijja kutuusa ennyo abantu ewabi. Olumu nammwe mubeeko ku pride mwerageeko ko nammwe abaana ab'obuwala gyeyitemukko. Okiwulira ebintu bino eby'obwereere ebisa ebisinga bye mwagala naddala ku basajja bano abagagga bimaliriza bikositinze either obulamu bwammwe oba dignity yammwe. Kakati wuliriza. Omuwala ono yakutte ekkubo n'agenda ku China Town agule ebintu. Yagenze ku China Town waneeno ku Freedom City agule ebintu. Omuwala ono bw'agenda ku China Town shopping ebintu ebadde ayagala. Kati akasande ke yagenze nako bwe yatuuse munda mu China Town yaguze ebintu biyitirivu. Kati nga buli kyasanga akola ki? Buli kyasanga akyagala. Omanyi China Town eyo mulimu ebintu bingi. Abali bagenzekoko mu China Town mukimanyi nti ebintu ebiri mu China Town bw'oba tolina mutima mugumu akasente k'oba olina osobola okukamalira mu China Town nga totegedde ogenda okwekanga n'essente zikuzze waka nga tozirinaamu yadde. Oba okitegeera. Kati ono omuwala yagenze mu China Town n'agula ebintu, aguze bubaaga, aguze zino zibboto, aguze sando slippers, aguze bufoni cover obulungi, yaguze ebintu bingi nnyo mu China Town kusinziira ku ssente ze yabadde nazo. Kakati amala okukola ka shopping ke mu China Town akwata ebintu bye mu kiveera afuluma agenda ndowooza okwekeberakeberamu nga mu butuufu obutransport bwasigazza nga tebusobola kumutuusa waka gy'abeera. Okusinziira ne ku lugendo gye yabadde ava nga bamutwalirawo nnusu nga 8 oba 7 ate nga mu nsawo ye ndowooza asigazaamu ndowooza 13,000 kyava alinnya booda. Obudde bwadde buzibiridde nga zigenda mu ssaawa 2 za kiro. Kyava atandika okuyimiriza booda zimutwale. Kati nga babooda abamwe bamulamulira mutwalo bamulamulira mmeka ate nga ssente taziweza. Ng'abagamba ati bannange ssente zino ze ninamu 3,000 naye ssente nangenda kuzikuweera waka. Owa booda kasita awulira ekyo ate ssente bagenda kuzimpeera waka. Awo owa booda ng'amala agenda bonna nga beekyanga bagamba mwe abaana ab'obuwala mumanyi okwekyanga tubatwala wano nga temulina ssente olubatuuseyo mwagala tubavugire bwereere. Buli omu ng'agenda buli wa booda ng'agenda. Omwala ono yayimiriza ndowooza kumpi aba booda nga 8 naye nga bonna tekuli n'omu amutwala. Kakati we yabadde alamuliza booda kubanga obudde bubadde buzibye we yabadde alamuliza booda wabaddewo emmotoka yabadde emupaakinze awo mu maaso. Emmotoka eno ng'erimu omusajja naye ng'omusajja ndowooza atunulira omuwala ayimiriza booda bwe zigenda n'agamba ono omuwala kansooke nkagire munnaye nkawe ku lifuti. Kumbe ekisajja kino kirina ndowooza ebigendera byakyo ng'ebirala byekyafunye mu mutima. Ng'omusajja ono takuba moloka kisumuluzo kwikikiki ng'agikuba ekisumuluzo ng'agizza livansi mpola mpola ng'atuuka ewabadde omuwala ono ng'amugamba muwala gyebaleko nti kale naawe gyebaleko nkulaba oyimiriza booda zigenda kiki buzibu kigi gy'ogenda wala. Ng'amugamba nedda anti ababooda baneno nabo tebategeera obayimiriza n'obagamba nti bannange ssente zirina teziwera ngenda kubasasulira ewaka tebaagala. Okiwulira buli gwe nnyimiriza gamba nedda. Omusajja amugamba booda we batyo naye tofaayo tuula nkuweeko ku lifuti obeera ludda wa.
Omuwala ng'amugamba nti mbeera ogindi. Ng'omusajja amugamba kale tuula nkweka lifuti nkutwaleko wonna wonna w'oyagala ngenda kukutuusiza ddala mpaka waka. Omuwala ng'agamba nedda nja kufuna booda ejja okuntwala. Ng'omuwala asooka ava ku musajja ng'addamu ayimiriza booda endala. Musajja ali awo amupaakinze kumpi. Omuwala wayimiriza booda endala ng'agigamba booda ngenda wano na wano naye ssente ze nnina teziwera ontwalira ssente mmeka? Owa booda ng'amugamba ssente z'amutwalira ng'amugamba nti osobola okunzikiriza ne nzikuwa balansi nga tutuuse waka nja kuyingira ewaka ngende nkwe balansi. Ate obudde engeri gye wadde buzibye owa booda naye n'oyo n'agaana n'agamba bwe banga ssente si za cash mwe abawala mwana mumanyi okutusumbuwa tutuuke eyo ate ne mudda mu byo tusumbuwa mwagala tubavugire bwereere woololo amafuta ga bbeeyi biki oyo n'asimula n'agenda. Omusajja n'amugamba obudde bugenda kuziba wandibadde otula ne nkutwalako tofa tontya ngenda kukutwalako nkutuuse ewaka ekisooka oyina ebintu kati we babikubbako. Omuwala ndowooza yagenze okulaba nga mu butuufu tagenda kusobola kuva ku kkubo nga buli wa booda gwayimiriza yakola ki? Gwayimiriza yagenda. Kyava akwata ekkubo n'ayingira emmotoka y'omusajja. Bayingira emmotoka y'omusajja, omusajja amubuuza nti kozzi waŋŋambye obeerawa nti nagambye embeera wali jiini. Ng'omusajja atandika okuvuga. Omuwala amulagirira nti atuyita wano na wano nti kale. Ng'omusajja atandika kuvuga muwala nga bagenda. Omusajja yabadde tadduka nnyo. Emmotoka yabadde agivuga mpola kigagga. Avuga mpola kasoobo. Ngeno wabuuza omwana omw'obuwala ebibuuzo ono. Ng'amugamba nti muwala ti bakuyitaani? Amunanga amanya bampita gundi nti kale. Okyasoma? Omwana n'amugamba nedda sisoma. Nti tosoma nti ye. Omusajja n'amubuuza nti kale oyo gy'obeera obeera naani? Obeera wekka oba obeera ne mikwano gyo oba bazadde bo? Omwana n'amugamba nze nkyabeera waffe mbeera ne mami wange. N'amugamba obeera wammwe? Nti mbeera ne mami wange. Omusajja n'amugamba kale nga bavuga. Kati ekisajja kino kyatandise okutandika okutunuulira omwana muwala ono amaaso ag'amaddu. Kubanga omwala ono yabadde ayambadde akasikaati nga bwe buno obusikaati obumpi. Kati engeri gye yatudde mu maaso omusajja ono yamugambye kubanga yasoose wagala kutuula mabega n'amugamba totuula mabega tuula waneno mu maaso naawe tontya tuula mu maaso. Era omuwala ono okutuula mu maaso omusajja ono ye yamusindiikiriza omuwala n'atuula mu maaso. Kati nga bw'omanyi abaana bano ab'obuwala bagendeyo okushopinga bambala obuntu bwabwe buno busomenyo buno nga gali free. Munnanga akantu ke yabadde ayambadde akasikaati nga kalaga bulungi nnyo ekisambi. Kati ogusajja guno eno gwabadde gulina ebigendererwa byagwo nga gwo gwatandise okutunuulira omuwala ono amankalirira n'amaaso ag'amadduddu. Ekisajja kino kiraga ndowooza nga kinamuko kuki? Nga kinamuko ku mizeezeze nga kyo. Ekisajja kino nga kitandika okuyisa emikono nga kikwata ku bisambi by'omuwala ono bwe kyeyogeza. Bambi toli muwala mubi kyoga toyina musajja nti nkugambye embeera waka. Ogusajja nga gutandika okukwatirira omuwala mu mmotoka nga gutandika okumukwatirira. Omuwala bw'agira bw'ati n'abanga asembezayo bw'ati amagulu naye nga sebe ekisajja kikola ki? Kireetera ddala emikono. Emmotoka ne kigiteekamu looko ddu negira cu obulooko ne bwerookinga mu nzigi. Omwana ono n'agamba eno emmoloka gye nalinnye ndowooza ndabika mpoomye. Omusajja emmoloka agivuga mpola. Obudde bwa kiro yamuwaddeko kalifuti. Ndowooza olaba ebintu binene ebya lifuti ebitali birungi abaana ab'obuwala. Ate abaana ab'obuwala mulina omuze. Abasajja bano ab'emmoloka ebiseera ebisinga tebabayitako. Omuntu kasita abeera mu mmoloka osobola okwanguwa n'olowooza nti emmoloka mwagigula mwenna. Kumbe omuntu oyo alina emmoloka omwanguyiriza. Ate ebiseera ebisinga nti ab'emmoloka munaye bo tebabagaana. Ow'emmoloka omugaane kizibu ki? Ebiseera ebisinga kiba kizibu. So kati n'olwekyo baba bagenda omwami ono nga tebannabadde n'okutuuka ewaka w'ewaabe w'omuwala. Kubanga ewaabe w'omuwala abadde banaatera okutuuka. Omusajja ono ng'atandika okugamba omuwala ono naye nkubuulire mwana gwe amazima go gali nti onkubye. Ne kitandika okweyogeza.
twandibadde tubaako n'embeera wandibadde obaako n'embeera gy'onteerawo nganza omuntu oba tufune kagundi ke tutuwumuliremu kawo ŋŋenda kuwa ssente omuwala ng'agamba ŋŋenda waka gamba tube tufune ka guest house newompayo eddakiika nga 2 zokka zimala oba okitegina kuwa ssente zoyagala ssente mmeka omwana ng'amugamba nze seetunda sibikola ssebo mbadde nkusaba onvuge ŋŋende ewaka oba sekyoba togenda kusobola kunvuga nzigiramu wano nze nja kutuuka nja kwetuusa omusajja n'amugamba kaitofayo tewali buzibu nga bagenda omusajja ng'amubuuza tunaatera okutuuka omubola ng'amugamba ti tunaatera okutuuka osobola okunzigiramu wano eno nze neneetambuza mpolampola ne ŋŋenda omuwala n'abanga ayagala okuggulawo oluggi ng'oluggi omusajja yalulookinze n'amugamba ate olagawa ndowooza omusajja ono yagenza okulaba nga waatateekamu nnyo maanyi omuwala ono ayinza okukola ki ayinza okumulemesa ayinza obutatuukiriza missoni ye omusajja yabadde n'emmundu ng'alina pisito mu mmotoka n'akwata mu giraavu bokisi ye wano eno n'aggyayo emmundu n'agiteeka wano ku dashboard ku sayidi ye gy'avugirako n'agamba omwana ono ow'obuwala njagala oyite wano otule emabega mu mmotoka jjukira emmotoka ndookinge we batuuse banatera okutuuka ku omuwala waabeera ndowooza nge omuwala waabeera ekikomera baba bakirengerako we bati kati ate eyo ng'emmoloka tezijjaayo nnyo namapiki nga n'abantu tebakyali bangi talina na ngeri gy'ayinza kukubamu nduulu omusajja n'amugamba nti bw'oba oyagala obulamu njagala obeere mugonvu era obeere mukkakkamu nja kukuba essasi mu katwe nkaabye nze mmale nkusuule wali ntambule ŋŋende ng'ofudde otherwise nze ekintu kye njagala tekirina nnyo gundi tolina nnyo ky'ogenda kuvaako kugambe tugendeko wali eri mu ka guest house ogaanye nga ŋŋenda kuwa ssente kati njagala odde emabega w'emmotoka mugina emitto gy'emabega omusajja ng'apaakinga mmotoka nga naye amenya omutto ayitawo omuwala bambi mu kutya okungi nga n'omuwala adda mabega ate munnanga atidde okufa omusajja emmundu agitadde wali omuwala agirabako omuwala olalabye ku mmundu yafuukiddewo kasiru nga buli kye bamugamba akkiriza bukkiriza ogusajja nga gumuteeka mabega nga gulyoka gutandika okumukaka okiteegera ekintu ekyo ogusajja nga gutandika okumukaka ng'aguma mukazi wattu mu maziga amangi ng'akaaba ogusajja guno nga tegulina nsonyi nga gumala okukola buli kimu kyonna kye gwagala nga gumugamba kati tugende ewaka ewammwe nga guba gunaatera okumutuusa ng'ewaka nga gumuggyamu nga gumusiibula nga gukwata ssente emitwalo 10 nga gugimuwa emitwalo 10 nga gumugamba aka kasente kajja kukuyambako ku transport wonaaba oyina gy'olaga oba ofune ne ku kyokulya omuwala ssebo nga naye ssente azikwata ate olowooza yaziganye nga naye ssente azikwata emitwalo 10 nga ssente azikwata ng'omusajja amaliriza missoni ye senkagale ng'avuga emmotoka ng'agenda kati obusiru bw'ono omuwala teyakutte na namba puleeti kugamba ntya kankwate namba puleeti y'emmotoka y'omusajja ono wa teyagikutte ng'omuwala akwata ssente akwata bintu bye ng'abijja emmotoka ng'atambula agenda ewaabwe kati mukazi wattu kyasinze okweraliikirira kiri kimu yasinze kweraliikirira bulwadde kubanga ogusajja guno eno gwagenze mu kazannyo kano nga teguli protected nga tegwambadde kapiira konna gwamulumbye alive asinze kweraliikirira bulwadde na lubuto talina wayinza kumujja teyamuwadde ennamba ye talina kintu kyonna kye yakoze oba okitegera ekintu ekyo so kati n'olwekyo abaana ab'obuwala mwegendereze ku bintu bye mukola ku bintu bye mukola kale twagala ebintu eby'obwereere oba okitegeera twagala ebintu eby'obwereere naye ebiseera ebisinga ebintu bino eby'obwereere bitera okubaamu emyezi goolo
nze mbabuulira bitera okubaamu ki bitera okubaamu obwezigoolo kiba kizibu nnyo ebintu binene ebya layisi okuba nti tebibaamu na buzibu sijja biyita bya layisi bintu by'obwereere abaana b'obuwala mwagala nnyo ebintu by'obwereere